I believe Honorable Call has been a setup, has been persuaded by government to do this to me. Because by the time I returned to the seat, I explained to him, please leave my seat. He refused. When I insisted to sit, he decided to pump a lot of punches on my head, targeting my head. He hit me in the sides of the head, at the back of the head, especially underneath my neck. I feel there's a lot of burning right there. They've given me some medicine, some painkillers, some very strong painkillers of 7.5 morphine, but it can't reduce. It's still a lot. But I know that they always target me. Honorable Francis Zaake akugamba nti ya akkiriza mbu Honorable Call bamusetinze atuule mu kifo kye. Mbudeni nga bamanyi nti ye Zaake zijja kubuukako ate amusindikirize awo nno mbu amubutula agakonde. Ebigambo ndowooza muwulidde bulungi n'okwemulugunya engeri gy'afiiringamu. Naye nga ffe tujja kusigala nga tubibatuusaako era tujja kuba nga tubibawa nabo osobola okuwa endowoozayo ku ebyo ebyabaddewo olunaku lw'eggulo. Oyo ye mulwadde kennyini nga nnyonnyola. Ate byonna nga bigenda mu maaso mulowooza mwana mulenzi munsonyi omuyita mwana muwala anti naye atukonfusinga. Junior mbu bamutegudde. Katusooke tulaba akavidiyo. Byebyo naye eno yandiba video shoot anti ennaku zino munnange bali mu project nnyo ey'okuyimba. Nawulirako Junior ng'agamba nti ate kati ennaku zino awandiika n'ennyimba bazeewandiikira ne bamala ne bezeetuuliramu nga video vixen, buli kimu. So ndowooza kyekiri ground ninga ffe we tuli era tukyeyongerayo n'ensonga z'omwani era nno abantu ab'enjawulo bakyeyongerayo kubanga bakomplaininga nti nedda mbu baye mupya abalala balekeredde munnaabo. Tebeka video ka Zaake nga bamukuba mu parliament nempulya obusungu n'amaziga ne gampitamu. Ne sigamba nti oba bamukubye nnyo oba ono amukubye nti gwe nninako obusungu. Naye nabadde amulinaanya alinga mu suti eringa eya bbulubbulu asibye ne taayi mmyufu oyo. Ne bakuba munno we batyo nga ggwe otudde bw'oti neenyenya n'okwenyenya bw'ati. Gaye ataasiza avudde eri najja kati naye n'alyoka ayimuka bw'ati ne mu kusooka ye abadde afrizinze. Emikwano bwe giti oginteekanga wala Mukama Katonda. Oginteekanga wala. Oyo gayi we NUP. We NUP ddala oyo alimu omwoyo guli ogwe NUP. Oba just. Abalonzi mutusindikira abantu abalimu embavu. Mutusindikira abantu abalimu embavu. Mutusindikira abantu abalimu omwoyo ogw'Abaseruganda. Mukitegeera. Ni waba weena ali mukyali wamwe ne bamukwatako mulago obwa solidarity. Mukitegeera. Ni kiswaza. Ensi ebonaabona lw'abano abantu abasirika abalwawo okudisaidinga. Dadi wange yali mujaasi yangamba ekiwangaaza omujaasi kwe kola kyateekeddwa okukola mu budde. Mu budde, mu time, you react immediately. Nokola ekisaanidde. Kimutwalidde ebbanga ky'okutegeera nti mune bali mu mukuba. Oyo mubaka bamuyitani, mumumbulire. Ng'owulidde yagamba nti abalala bandibazze ne bataasa naye mbu babaddeawo ng'abalinga abatalaba ne babanga nga ababadde basanyukira ekyabadde kigenda mu maaso. Kyagamba nti si kirungi. Ntunudde ekibadde mu Paalamenti ya Uganda olwaleero ne neewuunya. Naye ebintu ebisesa biri mu ggwanga lya Uganda.
gy'osanga ng'abantu abangi batudde balinda abatono babalwanirire, gy'osanga omuntu ng'asaba busabi nti nno ye ayagala obulamu bwe bukyuke, n'agenda mu kyaki asaba busabi ebizibu by'alina biwone, n'agenda mu kyaki. Kyewuunyisa. Tunudde ibadde mu palamenti ng'abalimi bali mu maka gaabwe, bali mu famire zaabwe, bali gye bali batudde, balinda bammemba ba palamenti 5 mu ab'opposition nti bave balwanirire emmwanyi. Nga bwe batta ebikajjo nti leero emmotoka y'ebikajjo etunda emitwalo 12 by'olimidde ebbanga, wabula sente zennyini tosobola zitwala mwanawo ku ssomero asome, n'emmwanyi we bagenda okukola. Bano abasajja bwe bamanya nti n'ebyennyanja birimu ssente, ennuuni erimu ssente, amagye gaayingira mu nnyanja, bodaboda amagye ge gazirimu ne takisi. Kati byebimu bye baakola ku mulinga, bye baakola ku vanira, bye baakola ku ntangawuuzi n'embaawo, tudde amagye ge gazirimu. So nze njagala ebizibu byeyongere mu ggwanga lya Uganda. Osanga munansi aliddamu amagezi, nze nsanyuka busanyusi buli luca, buli wempulya nti n'ebizibu bingi byeyongedde mu ggwanga lya Uganda. Mu Katonda nsaba tweyongere okuba obubi. Osanga abantu balizuukuka ne tuddamu amagezi. Osanga omuntu nakeera ku makya n'asipeninga obudde ng'ali mu kyaki. Wabula ye ebizibu bya pasita mwe mulina mwe bisondera bw'aba ayagala mmotoka, gwe bw'ogyetaaga n'aggamba saba, naye era Omunnayuganda asigala n'omutwe gwe abisigalamu. Nsaba ebizibu byeyongere. Bino byenda mu palamenti bitono, nsaba byeyongere. Osanga tuliddamu amagezi. Ebyo okubyogera oluusi byangu, naye munnange okusitukiramu bwe buzibu. Bantu baagala kyengi naye abasinga batiitiize. Nga tugenda mu maaso, omukyala Nosifa Nakata alina kyagamba naye ku nsonga z'omwana zino, era alina ensonga ye. Njagala okukulisa ababaka mwenna ababadde mu palamenti. Mwebalire ddala kyemugezezaako mukikoze, kubanga ffe what we wanted is to kuswaza n'okulaga ensi nti Museveni nakyemalira, Museveni ebya rule of law si byaliko. At least a message evuddeyo, ensi etegedde, twongeddeko okulaga ku 120 ekino tukyongeddeko. Njagala okwebaza ababaka abatabadde mu katemba nga mukoze ogwammwe nga temuzze kwemulisa, kubanga twakitegeddeko ababaka abamu baadde bafunye akasente wadde babadde bafe opposition. Naye njagala okuwebaza, mwebale mwenna abasobodde okubaako kyemukola, kyemukoze nti Museveni tumuswaziza n'omulundi omulala. Ensi ekitegedde, tumutaddeko laama endala. Ffe twakitegedde nti lirina okuyita, but twagadde kumuswaza n'omulundi omulala. Ensi ekirabye ekyo mukikoze, njagala okwebaza. Naye kyenyigiddemu kwe kulekerera Zaake ne bamukuba ng'ababaka abasinga museka busesi, ne mutunuulira omusajja n'akuba nga mubadde awo kumpi. Nina abendabidde ddala nga muli mu kuseka busesi, kamera zibakutte, abamu nga muli mu kuseka. Naye nga Zaake kyabadde akola kibadde kiyamba ffe, kibadde kiyamba opposition. So Honorable Zaake yonna gy'oli, bambi tukusaasira, webale kuwuma, webale kulaga nakyemalira nti mutujju, ebyokuteesa si byaliko. Thank you so much. Tukusabira akuteekeko obukuumi obw'enjawulo, ate akusobozesa okusuuka amangu. Omulimu gw'ogukoze, naye nsaasiddemu ababaka abalidde ssente. Ndabye sipiika nga yeebaza Honorable Asumani Basalirwa, nga yeebaza Nandala Mafaabi. Mujjukire nabagambye nti ebugisu bamemba ba palamenti b'ebigisu bonna babadde baasirika. Abantu b'ebugisu ne bavaayo bo ne beekalakaasa. Abaka kyembanenyamu nti kwena ensonga buli omu yabadde atirisa ekitono ennyo ne we yalireseyo abantu 50 mu kibuga. Naye mwali mobilizinzeeyo abantu 50 mu kibuga ne mubaleeta. Osegeera
buli omu gy'ava nga we mbalabye mwenna mu kamera abasinga mwekutte serefizi nga mugamba kumanyi bwentabye Nantongo. Ndabye Katemba mu palamenti abasobodde okuzanya Katemba wamwe mu muzanyi batekigenda kubataasa. Oshegera kwandabya mwekwata obutambi kumwanyi kwe tufiire naye nga tasobodde kubayo wadde ekikonde wadde okutaza Honorable Zaake. So mwenna abazanya Katemba wamwe nina bamubendabye nga yeeyitira n'abasirikale bamukwate jangu nange onzijewo mwebale nnyo mwebadde kuzanya Katemba nammwe abazanya Katemba babakwate babafulumye. Thank you so much. Ensi etegedde bati message yabadde muffe ffe twali twagala kwongerako Museveni raama endala international wide era gyafunye. Ffe kimwe twali tukimanyi ne bagambirawo oba mwagala temuyita kasa nawulira bw'ate mwasooka kukubira Museveni ebakubira essimu ate ne muva mu lukiiko ne mugenda ne mukwatira essimu. Kimanyi Mwanga Kivumbi kino ekintu okigaggawaliddemu. UCDA yabadde kuwadde ssente nnyingi ogezeeko okulwana era okifunyemu ssente. Ekyo sobola kimenyawo. Mwanga Kivumbi kino kyo kigaggawaliddemu okukifulontinga naye nze simanyi bwe mwateesa ki ne Museveni bye bino bye mwateesa abaleetera abasirikale muzanye Katemba wamwe abaza mu kalulu mmale musikuwalinge kubanga Zaake bwe muba mwadde mweteeseteese Zaake kyabadde kubalabye emmundu mu palamenti mubaddemu emmundu abasinga mubadde musirisa. Zaake yababulidde nti mu palamenti mulimu emmundu. Oshegera agenza okudda watuula ng'akoolo bamutaddewo. Kino kyadde kipange bulungi nnyo nti Zaake bw'anaagera kuba aniyitamu ng'amuwadde bulungi nnyo omuzindaalo nti bw'anaakola ki wajja kuba watuulawo Zaake ali short tempered ajja kwagala okukola olutalo bamukube chaos ejje mu palamenti ebyo biyitiraawo era mukikozi naye ekyo tekibataasa. Mubadde mwena buli mumemba palamenti alina gy'ava. Kino mubadde musobola okimobilizinga muno if you wanted the chaos within parliament and outside. Wakati nkirabye abamu babagobye mu palamenti bagenza okuyisa ekiteeka nga palamenti opposition temulimu n'omu nga mwenna mufuluma. Kasa bagezaako fuluma mwenna ne mudduka ne mufuluma. Naye nga I want to salute mwenna abadde genuine nga muli ku kozi n'abatabadde ku kozi banyiigidde okulika Zaake ne bamukuba akakonde bwe bato nga mwene tewali afaayo. But ffe Museveni kitwadde twagala n'aniita amungi kubateekako maaka gye tukoze obulungi. Buli omu awa ndowooza ye ku kyabaddewo era nga ekintu ky'omwani kino babadde bakitadde nnyo ku mwanjo naye nga w'omanyi munnange w'omumanyi nti ekintu kino kibaddemu omukulu nannyini kyo ng'akyetaaga ne bandirwanye batya. Katuwulire ono yagamba ki? Lebo Zaake bamukubye eŋŋoomi tewali ataagirabye alina ku kitanda yabadde alwanirira kofi bbiiru mu palamenti gye baatugambye ababaka ba palamenti nti bagenda kulwana kofi bbiiru ereme kuyita. Ababaka ba palamenti abasingayo obungi bali bina plus ba NRM era Museveni yabayita n'abawa $8,000,000 okuyisa etteeka eryo. Ekyo tukirese. Sipiika wa palamenti mu palamenti eyo naye wani wa Museveni. Opposition enamba esinga obunene ne mu opposition yonna ya Museveni. Ekyo teri atakimanyi. Kati gwe omubaka wa palamenti ayimirira n'ogamba bannayuganda nti ogenda lwana Museveni kyayagala kiyite mu palamenti kireme yita. Kiringa ng'okukola masturbation ng'oyagala kuzaala. Oyagala kuzaala ate okola masturbation. Mulekeraawo okubuzaabuza bannayuganda. Bannayuganda mubagambe nti beetaaga kuyimirira kwerwanako. Yes, bakitegeere nti bonna bali mu busibe. Bannayuganda mwetaaga okubagamba nti eno mu palamenti tuliyo okulabisa bulabisa. Naye tewaliwo kisobola yita nga tekiri mu feva za Museveni. Munnayuganda akitegeere nti alina osituka. Bannayuganda mubagambe nti omubaka wa palamenti mu gavumenti ya dikiteeta talina kyasobola kukola kiri awo okuggyako ng'azuukusizza bannayuganda banne kujja kulwana. Waliwo akaseera w'olina otuuka bannayuganda gwe omubaka wa palamenti oyite bannayuganda bakulwanirire. Ke kaseera ke tulimu.
Munnayuganda akitegeere nti kanve mu byokkola, kanve mu bino, katusooke tujjewo ekizibu oba tusooke tujjewo ekireeta ekizibu. Kubanga Museveni ekyo si kyaleese kyokka nga bannayuganda tebakyagala. Bingi nnyo ebiyita nga bannayuganda tebabyagala ne biyita. Ng'era biyita eyo mu paalamenti nga gye muli. Lwaki temulwana? Twagala bannayuganda mubafokasingise ku nsonga ezijjako Museveni. Kubanga yaleeta ekizibu, yaleeta ebizibu byonna. Naye gwe munnayuganda ng'omupointingira mu ngeri ya kutereereza mu gavumenti ya Museveni, olimba. Mulimba. Nawuliddeyo n'agamba nze Museveni simutya. Tetwagala muntu atatya Museveni oba amutya. Twagala muntu akola ebikolwa nga bimukola ki? Nga bimuggyako. Osigedde? Obuzibu si bwakutiisatiisa Museveni. Obuzibu bwakuggyako Museveni we wali pointi wokka. Naye ekikyasibyeko Museveni nti munnayuganda tannakimanya nti n'akayumba kayina kajja bakakima. Senga munnayuganda okimunnyikiza mu mutwe nti ddala ekituufu nkibabuulire nti n'akayumba ke muyina eyo ke wazimba n'akatakako n'abaana b'okusoma bwe banamala okusoma mu future teri mirimu. Munnayuganda ajja kitegeera nti alina okusooka okuggyawo ekireeta ekizibu. Okategedde? Omukyala bamuyita Harriet Tubman. Amerika yali erwana ng'ekitundu ekimu kikkiriza obuddu, ekirala tekibukkiriza. Era omukyalo oyo yayambanga nnyo abaddu okubajja mu kitundu kye babafuuliramu abaddu okubaleeta mu kino ekitundu okubawa eddembe lyabwe. Bamubuuza ekibuuzo nga bwalekayo abaddu bangi, wadde wayamba bangi. Yagamba ensonga n'aliyambye bangi nnyo senga baali bakimanyi nti baddu. Yaliyambye abaddu bangi nnyo senga abaddu baali bakimanyi nti baki. Nti kyali kyetaagisa okusooka okukwata kasuku omuteekamu omusumaali mu mutwe okube okumugamba nti gwe kisajja gwe ekyagaaso naawe oli mu buddu. Weetaaga ogamba kimpuuga nti ddala kituufu ofuna mu gavumenti ya Museveni kituufu, naye abaana bo Museveni azadde abaana bangi atwala ebyabalala ng'ali omu. Naye buli Museveni azadde abaana abo bonna baagala n'abazzukulu bajja kwagala. Kitegeeza kijja tuuka nga we baba babadde babba munaku nga bakima n'omugagga akozeewo kasenteke kubanga si waabo. Osigedde? Twetaaga ozuukusa bannayuganda okubalaga nti kino ekizibu tekisobola kikukima wonna mu ango zonna. Munnayuganda akitegere nti alina okwesitukira okwejjirawo ekireeta ekizibu dhani okutereereza mu kizibu. Bannayuganda mulekerawo okubamizisa peyinikiira tawonya bulwadde. Mulekerawo okubawa essuubi nti tuli eno tulwana. Mulwana ki? Mulwana ki? Lwaki mulimba? Kati Honorable Zaake baali kubidde ngumi, basobola okukubira engumi eyo mu constituency eyo ng'okuŋŋaanyizza bannamitiiyana nga bali awo. Bayinza n'okukuba eyo engumi. Ekyo ekisajja gye kyakkubye. Muddeeyo mu bannayuganda mubabuulire nti mujje mutulwanirire. Bannayuganda be balina olwanirira mmwe. Tewaliwo kye musobola kukola kisobola yamba bannayuganda okuggyako bannayuganda okukola ekisobola okubeeyambira saawa zino. Okitegedde? Ebibuuzo bingi naye ansa nti era nalabyeko awo abasoga nabo balina olutalo lwe basitula nga bo olwawe balutadde ku bwakyabazinga era nga bagamba nti baagala obwakyabazinga busituke. Buveeyo bubawe explanation lwaki ebikajjo babisaze ebbeeyi. Ne fakti batuse n'okugamba nti balaba ebikajjo ebyekakira sukaali nti kiregula 35 era mbu ttaani y'ebikajjo bagigulanga $25. Lwaki kati ttaani y'ebikajjo bagitadde ku $9? Ndabyeko awo olwo olutalo nalwo lujja mu lwetegekero lw'ebikajjo era nabo bo nonno babitadde ku lwakyabazinga mbu ewakyabazinga basituke baveeyo babe nga beexplainingira abasoga lwaki ebikajjo babisaze ebbeeyi. Byonna nabyo nja kubanga mbibatuusaako era ojja kulaba nalwo nja kubanga mbaleetera obutambi obwo mu bulabe nabwe osobola okubanga ow'endowooza.
nga tugenda mu maaso mwana muwala Gloria Bugi ayogedde biki ebyaliwo. Jukira yasuzeeko mu kadukulu naye nga sinagenda wa Gloria Bugi olw'amawulire agatambula nti Half London yakwatiddwa. Amawulire gali mu kuyitingana nti Half London yakwatibwa era bangi bagamba nti confirmed. Ne kambabuuze mu basajja mmwe bano bafuulu figa bajooka bakaluvini kayanja abavuma nuupu okufaako obufine ba Bobi Wine bonga temubakwata lwate mukola bala ne mubalansinga eryato bulungi ne mutunula saidi eno nti ono naye avuma eno mwekyogamu bano bo balina byuma mu mibiri nti bo tebalumwa. Bantu mwe muli babi nnyo, muli babi extra, muli babi nnyo, mwekubidde nnyo ne mumanyi ekiseera kijja kutuuka abaana nga bavuma Bobi nga bavuma Nuupu. Lwaki bo temubakwata? Amawulire gano nalabyeko n'omukulu abawo ng'akyogerako nti akwatiddwa era yagambye nti singa ndi mu Kampala nandibadde ngendawo ku poliisi naye kigambibwa nti ekyakwasiza Half London oba Dogo Nation nti gundi eno yasembayo eno nga imitatinga Anita Among nti mbuno eyamufuukidde akabasa oba yeyavuddeko obuzibu. Manyi omukyalo oyo ye nno si mwangu tomala gamwambalira. Ge mawulire agagenda mu maaso naye tujja kuba nga tugakonfirminga. Ate ye mwana muwala Gloria Bugi avuddeyo n'ayogerako eri abanamawulire kuva oyavudde mu nkono. Please come with that. Tebagamena, please come with us. Nebagamba, okay, can I first call my lawyer because I have a right to make a call before arrest. Nebagana, nebanzijako essimu. Netsanga nga manager wange ne bodyguard bo babakutte edda bali kabangali. Batukwate mu paku ekiro saawa 5 nga babadde batutrackinga naye nze nga mbadde nsuubira banditukubidde ne tujja ne tubaddamu ebibuuzo byabwe naye bayagadde kikola mu ngeri ya kikujjukujju. Bakikoze mu bukyamu era kyovola tuli out right now, we are free kubanga tetulina musango. Twawadde statement zaffe. Yagenda nakola ebibye na bribing abantu nasasula abantu batubeezeeyo batusibe naye nga tetulina musango. Naye ekirungi kya byonna tuvuddeyo kubanga naffe sife abangu ennyo. Mutonzi waffe yasalawo si Abitex. Muviddeyo ku poliisi bondi oba musasudde? Tuviriddeyo ku bondi, tetulina kye tusasudde kubanga tetulina musango. Bya olulala awabanga ekintu kyalinako obujulizi oba kyamanyiko bulungi kubanga naffe katugenda musuuwinga okututeekako emisango, okutusibisa nga talina evidence nti nno talina bukakafu nti nno ffe abaata akatambi. Ffe okuvaayo tetuli basiru bannaaye. Navaayo bulungi ne mbagamba mu press conference sinze yassa akatambi ako. Nemaziramu ne mbagamba tuli mu bigoberera with law enforcers. Naye nja kuvaayo mbyogereko maybe oba n'obutabyogerako, it is my right? Ekikulu kya byonna nti wabigoberedde yakwatibwa oba teyakwatibwa yakikola. So ffe ebyo byonna byabaawo ng'ali eyalekana mu mawulire, ffe twali eno nga tubigoberera ebyaffe mu mpola. Nali saagala biza mu mawulire kubanga n'abantu balowooza stanti oba biki, naye saagala biza mu mawulire tusiibe ku ebyo tusule ku ebyo katambi bamukutte oyo. Nali saagala ebyo bintu ebyo. So nga ffe tuli mu bidiringa nabyo privately era nga njaga bategeeza n'omuntu twali twamukwata 2 weeks ago. Yes, twali twamukwata ne tumutwala ku poliisi
ne tudiringa nabyo privately nga sagala biza mawulire kubanga si ekintu ekyokwenyumirizaamu oba ekyokwogerako buli kaseera ya naye ye ndowooza abadde alaba nga tukola twateekayo lisi ya show zaffe mwebale abawagizi bange okumpagira kuwagira Gloria Buji Music kati ngala tuli bize tukola tewali kyatutuukako naye nga tamanyi eno ffe twabidiiringa nabyo nasasula abantu batusibe ssaawa 5 imagine lwaki bajja tusiba ssaawa misana batusibye ssaawa 5 nga tushutinga vidiyo nga ne batuggyako awo masimu mangu tebaagala tukole ki tubeeko betutegeeza kwegamba byabadde awo bya bukujjukujju nnyo tebitegereka like sneaky kubanga if it was in a right way tewabadde na warrant but if it was in a right way fene omandi tukubidde twandyereese kubanga ze manyi omusango saagukola so I have no reason to hide nandize nenkola ki nembawa statement yange but they didn't call us naye kyona kyekiri engeri gye batukutte we are out we are free era ndi wano comedy store ngenda kuyimba nga bwena bookingibwa shows nezimu sales posting ezimu kyenza bagamba nti si buli muntu asanyuka si buli muntu eyo nti musanyufu okulaba nga Gloria Buji omuyimbi omupya azze oba ali mukola bulungi ne mu buli business yonna kisuubirwa so it's not a surprise that many people are against me fighting me naye nga kyenyinza obagamba omutonzi waffe yasalawo we are out me and my manager and my bodyguard we are free we are alive we are thankful to God we are here to perform and we are ready to cooperate with the police nenkyatuddayo kubatwalira omuntu gwe twakwata yadde ffe tetwavayo byogerako because it's my right yeah it's my right to keep it private it's not a must that I should come out and announce everything namukutte yakoze ati it was my right so me nali njaga busy kuzebyo biveeko kubanga nze ndi muyimbi nja promotinga music sekyo tuba saavayo byongerayo yeah Abitex tetunaba naye tugenda gumuggulako tusibisa nga talina evidence kubanga bina bingi yatufiriza nga video gye twali tukola ne babisazaamu damages okusula ku police too many things yes shows all because of something he thinks in his head agamba nti era twakozesa abantu abanjawulo mukubira ng'agamba mbuno amanyi fa abakata tetuganye n'abalala mwenna mugwe muti omwali mumanyi naye ogenda otya like mu maaso okusibisa omuntu nga toli very sure cause yali asuubiriza nga mumwe mwenna naye nenvaayo first of all clarifying ati siyenze ne tutta ne public notice that was first you should have after seeing the public notice or the videos the interviews that came out first you should have first done some research before wasting our time money and everything the shows that we had to cancel because of his lyebyo tuli ku NCK TV kugamba kimu nti oba nga tuna subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde byonna nja kubanga mbikuwa tofaayo